No. Otegeeza ki bw'ogamba nedda? Juzi era nakugamba kintu kimu nti Farao awakana ne Musa kubanga Musa akulidde wa Farao. Farao amanyi bulungi Musa. Tubadde wano ku Ubuntu nga tukola bambi akalenzaako nenkalabye mabega kamera katambula ne baketi yaako katunda magi ku myaka emito yava yiri eri mu Western Uganda ali munanoonya future. Yo, that's why muyise munatusonyiwa naye gwe kikutteko in case osobola okutwegattako obuweereza bubwo. Matayo wamusibye era kati oli musanyufu. Tuli mu mulembe guli confused. Tubagamba Katonda oyo Katonda yakutonda nawe gwomanyi tujja kuba nga tomumanyi. Of course tulokalire njamu kunyonyola kitegeera oyo Katonda buli kadde abeera akukuuma nozuka ekiro neweewaga nti oli w'amaanyi n'ogenda n'okola ebyokola n'okwata simu yo instead y'okuwandiika ebintu ebigasa n'ovuma Pastor Edward. So nze Katonda gwange gwe mbagamba abeera serious. Ate nabagamba waliwo kye tugenda kuleeta after eno gundi. Waliwo ebyama by'obuziba ebikusifu nze Mukama be yandaga mu ggulu. Yesu Mwoyo Mutukuvu ne Katonda bana abantu mbayisa abantu so that osobole kubategeera nti buli omu aina instructions ze naye nga zona wozigata Mwoyo Mutukuvu aba yakuwadde instruction ze zimu ojja kutuuka ne Yesu ng'azimanyi nti Mwoyo Mutukuvu yakoze eki yakuwadde ne Yesu abanga yakuwadde ne Mwoyo Mutukuvu aba kitegedde ne Katonda abanga yakuwadde bonna baba bakoze eki bategedde kyekintu nti waliwo ekintu kyo ebintu by'obuziba byensobola kubagamba nze ndi wanjawulo kuba omuntu omubi abeerako n'ebirungi byakola. Yes. Ate kyovola basi n'ennyanga sigendangako ku side eri gyakola nnungi nze mbeera ku side eno embi kitegeera kati side eyo embi Mukama gye yaŋŋambye nina okudiiringa nayo spiritually kitegeera kubanga singa eba physically mba nsobola kutuukira mwami Matayo bwe biba bikonde bibe biki bibe bikonde zitokote. Yes. Naye bino bintu bya myoyo kati myoyo gya Matayo gye mizimu gyebaka kubanga Katonda yaŋŋamba kintu kimu nze mbagamba buli lunaku nze nsula ku lusozi nga nsabira ggwanga ekyoto kiddako kyekyo kyoto kyani ky'obumenke bwa Matayo kati kyendiko ate siriredde kukiwanikako ekyoto kya Matayo byobadde oyogera mu bantu bye bigenda kukola ki kutaningira back. You understand? So Katonda wo abaawo asobola kulaga nti naye kati majje gagenda kunkwata kati kanziruke nekweke ayinza okuba teyadduse nga Yesu bwe yakola oli yajja okumutema Yesu bajja omukwata n'atadduka ne batemako omumpembe omwokutu Yesu n'akuzaako nga kabadde nga akabonero ak'essimba tebyo byonna bijja kuntuukako but tebirina kye bijja kunkola. Matayo Yesu no like nga akabonero akalaga omuntu ow'enjawulo mu society nti buli kyonna nkiyiseemu naye nkyalinze Matayo yimiridde. Matayo ebintu byabadde ayogera ebintu byabadde ajeregerera ebintu byabadde atiisa ebintu by'okutta tebibadde birungi. Nze message yange ku Matayo yali alokoke oba aleke okutta abantu. Why not other prophets? Lwaki sibagambyeko? Lwaki sibogeddeeko? Nkitegeera message yange lwaki kubanga Matayo on this side he's helping but on this side ayina ekintu kyekizikiza kyakutte ekigenda afuuka kyabulabe. Export TV to the world.